omutanda waffe simanyi byampuno bagamba nange byalidde oba kitaweeke yanywedde Namibia etamuli Luganda nali ndowooza Germany mu bigambo Katikkiro bye yatugamba naye Namibia abaana mmwe omutima guŋŋamba atali bulungi. Tusibirira abantu baffe entanda. Obwakabaka bwaddawo era tubwagala nnyo naye waliwo abatabwagala. N'olwekyo temubongoota. Mbalamusizzaako nnyo mwena gye musinzira okubanga mulaba Media Choice Telefina. Erinnya yenze Ssaalongo Kanka Kapita nze mutesiteesi omukulu owa Telefina eno. Neebaza nnyo mwenna abawulidde omulanga ne mudduukirira ku nkola gye twagala okuteekawo ey'okununula Ssaabasajja Kabaka waffe mu buwaŋŋanguse. Ensi eno bagiyita Buganda, ensi kigambo kya Luganda. Ffe waffe kitegeeza Buganda, tewaliyo kigambo nsi kirala, ensi yaffe gye tumanyi eyitibwa Buganda. Omukulembeze waayo ow'okuntikka atavuganyizibwa era ng'emitendera n'emiteeko gyateekebwateekebwa dda kuva ku lubereberye egy'obukulembeze yabeera Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda nga kati naffe atukulembera ye Edward Ronald Frederick Kimera Mwenda Mutebi owookubiri. Oluvannyuma lw'abakungu okubagana empawa ffe abakopi bannannyini bwa Kabaka twewaayo ne tugamba nti tetugenda kussa mukono mpaka nga Ssaabasajja Kabaka waffe avudde mu buwaŋŋanguse. Mu kitundu ekyasooka wano ku Media Choice nabakubiriza n'okubanga mbajjukiza nti gwe guugwo gubakwatako buli omu akola ogwo ogumugwanidde. Olwaleero nnyina kye nzize okubagamba. Olunaku olwaleero puroguramu eno ekwatagana ku ki? Njagala tuboycotting tugenda ku step number 2. Step number esooka y'okuteekawo bye twataddewo ebitandikirwako. Step number 2. Tugenda ku boycottinga buli kiri mu Bwakabaka bwa Buganda naddala mu lubiri ekifuga Emmengo. Nzize kubayita okwegugunga mu mirembe ng'ate si kwegugunga kwa kugenda ku nguudo na kuleekaana muntu wabula okuzira ekintu kyonna okuva ku mukolo mpaka ku buweereza bwonna obuvaamu ssente Emmengo mpaka nga Ssaabasajja Kabaka waffe akomyewo. Anti abaliyo tebafaayo, bo bali mu kusola ssente. Kutunda bya Kabaka babimazeewo saako okwewaŋŋamya n'okwewa ebifo waatali. Ndaba nga bonna abalina omubeerako abali ku bulusegere tubalaba Bulaaya. Abasinga tubalaba eyo mu makampuni gye bakolera bala bali mu bizimbe, bali ku mirimu, bali mu mamotoka, bali n'abasirikale beevuga. Kakati buli kintu kyonna ekya Kabaka ekizza ejjamba mu nsawo ya Kabaka tetugenda kuddamu kukiteekamu yadde 10, tugenda kukungubaga ate tugenda kwekubagiza. Omuganda agenda kwekubagiza tuzinga emikono. Sigamba nti okwekalakaasa mwina gwe mugenda okukanyugira amayinja nedda. Boycott. Kigambo boycott ndowooza kye ŋŋenda okukozesa. Buli kintu kyonna ekiri e Buganda ekikolebwa nga Ssaabasajja Kabaka taliiwo, olunaku olwali lwe tugenda okulangirira okubanga tukizzaako ebbali mpaka Kabaka waffe nga tumaze okumukubako ekimunye. Amaaso g'Omuganda gali mu ngalo, ffe twagala kumulaba, tebabalimba. Omuganda akugamba nti leeta ndabe ng'aleeta ngalo, kitegeeza ayagala kyakulabako. We are tactile. Twagala ekintu ky'okutteko bw'oti nga osobola okukirabako. Kati Kabaka gwe twagala. Njagala ntandike n'ebibuuzo bino bye mwambuuzizza ebikakali, ate era newankubadde eyeeweeza omumbago bazikuba sibanyiigira mu bimbuuze. Ngenda kutandika na kino. Mu programu ey'okubiri twatembeese n'omulangira Katebe, oyo nno nga ye Kabaka w'emisambwa mu Buganda. Munantalinnya mu Katebe Kabaka tasisinkana n'ono, wabula buli omu akolera Obuganda ekyo kyayina okukola. Ono nno ye w'ensozi, emigga, emisambwa, abalongo, amayembe, byonna ebisobola n'ebivaako obujjanjabi obw'omwoyo. Naddala ku baavaako ekigambo ekyagamba nti Namibia Kabaka waffe gy'ali ali mu ddwaliro ly'abaliko obuzibu ku mutwe. Ekyo tukigaana era twakitandikako dda. Buli Muganda abeere mumativu nti ekyo leero kyo tekijja
kusoboka okuva ku Ssekabaka Teeba abaganda bayiye enkola tekijja kuddamu ekyo kubaawo era kikulimba ng'oba kukanga mugambe nti ebyo byappa twagala kabaka nga kubanga kabaka owaffe tafa butwa ekyo kimu omuganda akimanyi bulungi nnyo kabaka eyagangibwe namuganga tafa butwa ekyokubiri kabaka takubwa ssasi ebyo babalimba teri asobola mukuba ssasi ekyokusatu tosobola kugwa kabaka mu bulago n'omutuga kizibu ebyo byakoma dda kubalangira bedda bwe baabanga baagala okuwamba entebe ebyo byakoma tuyina enkola ennungamu eya demokrasiya enkola ey'enfuga esobola okujjako kabaka omu neeteekako omulala kubanga n'impeachment mu Buganda weeri tuyina demokrasi asobola okujjako kabaka mu buyinza bwe naye nga kiyise mu mitendera ebyo byonna abaganda tobitubbiramu tobitulimbiramu so ebyo ababibalimba mubize ebbali tugende ku nsonga enkulu twagala kabaka waffe bwe tutyo awo we tutandikidde so mu kitundu ekisooka nabakowoola mwenna okusobola okutwegattako n'okutuyambako omutaka Kasujjulubinga namukowoolako era akimanyi n'omulangira Katebe abo ababiri abakulu mu Bwakabaka bwa Buganda n'abasajja abalala abaatwekisize besijja kwogeraku nigenda kutandika n'ekibuuzo kino abasinga mumbuuza nga muŋŋamba naye gwe ofaaki ng'olaga ebifo byaffe ebyobuwangwa mu mawulire era abasinga amagezi ge mwasinze okumpa nti wabeeramu kaatwekisize kino njagala nkiddiremu ku mpewo ndyoke ŋŋende ku kwegugunga kwe tugenda okuteekawo eri ebitongole byonna ebisolooza ssente nga Ssaabasajja Kabaka taliwo kati bazeevunvubika basirise ali mu buwaŋŋanguse eno bwe balya bwe beeyagala bwe balinnya ennyonyi bwe bakola ki ekyo ngenda babuulira kye tulangirira ekiddako ebyo kansoke nziremu ekibuuzo kino awo tulyoke tugende mu maaso buli kintu kya Buganda kibbiddwa buli kintu kya Buganda kisosonkolwa buli kintu kya Buganda kitundibwa okwewaŋŋamya n'okusaanyaawo ebifo by'obuwangwa kikulu nnyo mwabali eyo Bulaaya n'abali kuno okwaboobwe musuddeyo nnyo gwannagamba mu kumanya ebifo ebyo kaakati mutera okunnenya nti lwaki mbiteeka mu kamera abalyolyomi tebagendeyo ne babisaanyaawo kambabuulire bwe bikeekedda nga temubimanyi ensonga lwaki ebintu bino ebimu mbiteeka mu kamera kwe kubijjayo ntegeeze mu Abaganda mutegeere ebintu byammwe buli luddawa muteekewo amaanyi okubirwanirira kubanga ababibba boolede babimanyi mwe mutabimanyi abalina obbirwanirira abasobola okubirwanira mwe mutamanyi wali nsozi za Buganda zituddeko maanyi mwe mutamanyi wali bintu bya Buganda bimuyina kuuma mwe mutamanyi wali mataka na mbiri za Buganda mwe mutamanyi state embiri zaffe Bassekabaka gye beebaseeyo mu masiro gali mu mbeera ki tosobola kubimanya n'olwekyo nkukakasa nze kankaka tosobola kulwanirira ky'otamanyi ekyo nkibabuulira so nnyina okubategeeza ebintu bya Buganda gye biri musobola bikuumya n'amaanyi kubanga oyo omubbi gwe mutangira nti bwembiraga jja bibba already yabimanyi ndoza mwalabye we nabalaza akasozi namuganga ng'oledi ab'amakampuni gano ag'amasimu bateekayo dde emirongooti awe bateeka emirongooti baliizingawo ate basasulawo ssente nnyingi nnyo mumanyi ziraga wani ku ttaka lya Kabaka jozi wano nabalaga olubiri lw'endejje olwa Kabaka Mirimo nga lutwalibwa abalina oddubba bo nga gwe mukyannenya nti lwaki nziteeka mu kamera abazibba abali mu zizimbako ebizimba abanene abagundiivu ab'amaanyi abawanula ne droni yange mu bbanga abajuwanula mu bbanga abali mu kuzimba ebizimbe bwe naboogerako boolwedde babimanyi so saagala amwe abasinga bakola comment mujja kundeeta omuze mujja kundowoozesa nti mmwe mwagala ebifo ebyo bikwekebwe bireme kudda mu lwatu Abaganda babirwanirire so sikambategezeeko nkikola deliberate nkikola nkigenderedde okubalaga ebifo ebyo si biri ebyenkizo kubanga waliyo ebyekusifu bye mutamanyi nga mbalagako byakungulu nkikola deliberate nga nkigenderedde Abaganda abalungi mulwanirire ebintu bya Kabaka ne wabeera taliwo bye batunda nkikola nkigenderedde mu birabe wajje biri mbalagirire biri luddawa awo muteekewo amaanyi mukimanye nti oli aligenda n'akyewaŋŋamyako ne bw'aba yakibba nabagamba nti kyali wano kyali kifaanana bwe kiti omulamwa gwakyo ogw'ennono gwali bwe kiti y'ensonga mukinunule so eyo ndowooza yange sigana kuwabula gwe mwaŋŋambye nti lwaki obiraga naye ate abamu mujja n'okukangakanga sigamba nti sitwala magezi wabula nnyina amagezi agamala okukitegeera nti already ababbi babimapinga dda bayina maapu ya buli kyabugagga kya Buganda we kiri bayina maapu ya buli buwangwa bukolebwayo buli bagenda babusaanyaawo mu nkukutu nga temumanyi kakati mulimo gwange babuulira kubanga ebifo byonna byembalaga n'ebyembalaga nti bibbiddwa abasinga temulina kye mukolawo wabula ogwange ngukola kubanga tulina telefayina egobererwa abantu ate nga mwagiwa obudde ne mugiraba so y'ensonga yange eyenkulu ebibuuzo byabadde bingi naye ekyo nja kukanya kubalaga bifo bya Bwakabaka ebyo bye mulina okukuuma n'okulwanira
mulaba ajja biraba nammwe abangi abaagala bibeewo mujja biraba musobole birwanirira kuba temubimanyi mwesuuliddeyo gwa naggamba babibba babitwala mu nkukutu ate ne tumala ne tukaabira wamu nga babibbye naye ababibba babibba mu kasirise y'ensonga yange eyo lwaki ekintu ekyo nkikola bwe kityo kaakati nsinzira wano okukoowoola buli muganda yenna waali okuva wano n'emitala w'amayanja nebaza mwenna abali emitala w'amayanja newankubadde ebyange mubinaabula abamu ne banvaga kati ebyakola biki ebyobuwangwa bakulu temuli basiraamu bakulu temuli bapoto bakulu temuli bakatuliki temuli beeroma muli bawano mu Buganda fe abaganda twagala nnyo Buganda okusinga eddiini ekyo mba temukimanyi fa abaganda ffe abaddala abaganda abawana abamanyi ensibuko yaffe abatavangako na mulino gwanga genda twagala nnyo Buganda okusinga eddiini era eddiini nyongereza bwenva mu kweyita omuganda neeyita Emmanuel naye nga nsose kweyita kaaka kanenanya nembabuulira wajenva ne rudda wane ne buli kimu ne ensibuko yange so eddiini mwabangamba nti ebyo biki byakola omanyi oyo naye kaakati azemu ebyo bintu bya buwangwa nedda bassebo tuyina essaala ezaffe ezaawana ezisobola okuzimbulukusa ekintu singa kiba kyetaagisiza ate ekyenjawulo eri gye babajjako ssente bufu bwaffe buba butono buba bumwanyi bubeera bugonja bubeera bunyeebwa obuntu bwaffe obunoge bwano so si bya kiyaayi n'abantu abateekamu akasente kaba just kamafuta na kusiima otwale ekanzu era y'omukuuma w'ekifo ekyo osobole omusiima ebbanga lyonna lyakikuumye okukitegeeza nti kikyaliwo ng'ebirala babibba so mbategeezaako bassebo newankubadde musomye nnyo eddiini temuli bannaddiini temuli ba buwangwa obwo muli ba buwangwa buno so muleke enkola etambule ey'obuwangwa ekyo nkizizza ebbali nkoowoola buli muganda okuboyikootinga ekintu kyonna ekiri emmengo temuddamu kubyetabamu era nga mudda mu bigere by'abajjajjaffe abaalindirira kabaka abatasobola kulemesa kabaka bamuwaŋŋangusa kabaka bwe bamuwaŋŋangusa ki ekyakolebwa abakungu b'ebiseera ebyo abataka abaali bamanye ensi paka lwe mugisanze baagaana okusala ebirevu baakola okwegugunga okwatwala ekiseera mpaka kabaka ng'akomyewo kaakati ku mulembe guno ffe twebase you are seriously in deep slumber you are seriously sleeping on the kutaka lya Buganda kwe muli mutaddeko ebitande ebinyirira mwebase muvugirako amamotoka ag'ebbeeyi mutaddeko ebizimbe ne business ezakabi muli mu kusolooza ssente nannyinimu kabaka taliimu kaakati ke kaseera kino nkoowoola buli muntu nga bwe nabagambye olunaku omutanda lwadda nga amaze okuwona kubanga ekyo abasawo abazungu bakikolako ne bana abali wano ku butaka bakikolako ekya Ssaabasajja Kabaka Ssuuke akomewo nabagamba nkunga abantu 2 miliyoni abagenda okumwaniza ne wabaawo ambuuza kati 2 miliyoni zikole ki nedda baaba okulaga obwagazi n'essanyu tekigaanibwa nga nabwe bwogamba nti ojja genda ku kisaawe oyaniriza omwagalwa wo aludde e Bulaaya n'otwala ebimuli kaakati naffe Abaganda okuva Entebbe mpaka Ssaabasajja Kabaka waffe wanaagamba wagenda okukoma tugeze ava Bulaaya eyo akina mu nsize Eddungu Namibia nabakunga mwenna nti muwulira kakubye amatu gammwe mugaggule mugateekewo Ssaabasajja Kabaka olunaku lwajja abantu ekitono nnyo nze nga nze kankaka omugendo gwenkulembedde gwe gwokunga abantu 2 miliyoni ez'e Uganda tugenda kwalirira emikeeko okuva Entebbe mpaka mu Lubiri Emmengo buli muntu agenda kuyimirira olunaku olwo tugenda dwerangiririra era kabaka waddira egenda kubeera public holiday teri ajja kukola mujja kakibwa okubeera nti mugula emmere ekawungeezi si kubaka kakuno nti ngenda kujjamba lumba tebiri violent ngamba olunaku olwo kitegeera nti kabaka ajjancha nga agenda kukomawo mu nsi ye si mu ggwanga no we are not interested in the king coming back to Uganda. We are interested in him coming to Buganda. That is where his nsi is. Ensi ya oweri. Olunaku kabaka lwagenda ogamba nti no lunagenda. Ne bwali gamba nti agenda mu Lubiri lw'Enkoni. Mpaka Masakeri waffe ate singa Katonda atuyamba ffe bannabuddu. N'atuwa omukisa ogwo okubanga ffe tugenda okubeera nga bw'ava mu ddwaliro atuukira waffe mugenda kulaba kye bayita kabaka mu nsi. Oyo no ye mukulembeze ye Ssebuufu wangu. Ffe Abaganda tukimanyi nti oyo kisiikirize kya Katonda, shadow of God. Katonda watali ye gwe tulawo mu ng'ekisiikirize. Era eyo mutulimbalimba abantu. Ate kati bano bajulizi bano bakibe kifa Abaganda ebyo binyongereza tubiteekako lwakuba ensi we ina okutambula. Tubawo ekitiibwa olw'okuba mu muina amalwaliro bwe tutajja amalwaliro gammwe. Era kyovula tusiriikirira ebintu ebimu ne tutabinyegako naye kati kabaka lwakomawo lwe mugenda okutegeera nti Omuganda ayagala kabaka. Abantu 2 miliyoni bagenda okumwaniriza. Kaakati
njagala okubategeezaako nga kabaka tannaba kudda kyekigenda okukolebwa wano mu Buganda. Sigamba era nga mbagamba nze siwakanya bujjanjabi bwa kabaka, siwakanya gyali, siwakanya amukola ki amulaba, naye ndaba obwebafu obw'ekika ekyawaggulu ng'abasajja bakulu abakyasinza okufuna mu kabaka bulijjo mumukozesanga ebifaananyi mufune ssente kati mwebase tewali anyega nakati saawa eno taliiwo muli mu kusolooza ebitongole byonna bikola buli muntu. It is business as usual. It is ordinary business as usual in Buganda. Nze ntambula wano mu Kampala buli wamu jembera n'ogenda Wakiso n'ogenda Busujju n'ogenda Bamunanika n'ogenda Ludda buli wamu gy'ogenda. Sema abantu bali ku business as usual. Nze bwe nali nkula nali manyi nti kabaka olunaku lwalikera n'ava wano nga situmanyi wajja ali buli Muganda ajja kwekubagiza, ajja kungubaga, ajja kuba kusaagala agalamidde, ajja kowoola ku munne n'abo abazze obuzzi mu Buganda nabo balabe nti no we batudde. Ate si Baganda bokka. I like people who say for us we are northern Ugandans, for us we are Sudanese, for us we are Somalis, but we have peace when the king is here. There is peace when the king is here. Abuntero kwebalire ku comment kuno batero commentinga. Kakati oluvannyuma lw'okubeera nti abantu abakyasinze batubadde tulowooza nti kabaka waali be bamubugiriza, kakati kabaka waatali twabategedde muli babbi, munoonya byammwe, mweyagaliza. Kabaka ne bw'aba taliiwo mwe mulowooza mwasoma nnyo, muli eyo musolooza. Omanyi waliwo ekigambo ekigamba nti abantu abasinga baakujjukiza, kakati katuboycottinge. Neewuunyanga neebuuza how business remains as usual when the king is not in his land. Lwaki ebintu bikyatambula nga bwe bitambula? Lwaki ebintu bikyatambula? Abasolooza mukyasolooza, abafuluuta mukyafuluuta, abanyaga ate mmwe mwasitudde enkundi, mmwe buli kimu mukitwala, abavunga muvunga, ab'ebitiibwa tebakyalabika. Nyina ne gwe nakubirako awo ssaawa nga 6 nga nyina kyemmuloopera nti nno e Buganda bakikukusa n'aŋŋamba yagenze kujja mwana we ku ssomero. Abaana bammwe bakyasoma, obufumbo bugenda mu maaso, ebifaananyi bya kabaka ku mbaga mutwala, maapu ya Buganda mugitwala. Naye nga waliwo neyaŋŋamba nti Buganda bagisiimula ku maapu, nti Buganda ku maapu teriko babyalugambo mbu kati wali Buganda bayitawo Central Uganda. Waliwo obukyayi obwo nja kukinoonyerezaako kiriba, sijja kukisala kigambo. But to my surprise, in the whole of this country called Buganda, because Buganda is for us, yensi yaffe ffe tumanyi, Buganda is our country, though it is part of a bigger Uganda. Naye yaffe ensi mu ggwanga liri baliyita ggwanga, bagiyita ensi yaffe bagiyita Buganda. Seriously, business is very usual. Abesunkunanga ogenda ewa kabaka buli kaseera kabaka abafunire ebifo abanene, abalina abaana abafumbiddwayo, abakola mu bitongole, abasasulwa emisaala eminene, abalina emmotoka ez'ebitibwa embranding, oba kabaka bwa Buganda kino oba kabaka bwa Buganda kiri, bagenda bakola, beebaka, balya, banywa, bamiitinga abakyala, bagenda bajjayo abaana ku masomero, baziza abaana ku masomero. Ba headmistress ne ba head teacher b'amasomero g'obwakabaka bwa Buganda agatandikibwawo olulyo lwa Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebyaliko, sebo basomesa, basasulwa misaala, bafumba akawunga, bali abanywa beebaka. Nze nakula mmanyi nti kabaka yajja ewaffe kambajjukize, kabaka yajja ewaffe eyo twali tubeera mu kigo ky'Ennaluzaali. Ennaluzaali eri bw'oyita ekamwoza eyo n'ogenda mu kigo ekimu ku bikyasinze obukulu 225 bakuza emyaka 125. Kabaka yakyala ne bafaaza ne beeyala. Nenkakasa bukakasa nti kabaka oyo Ronald Frederick Kimera Muwenda Mutebi ow'okubiri oyo nti n'agwako akazibu ensi yonna ekwata omulimu obe tewali, mwena mwebase, tewali yadde. Kaakati kuno kwe ŋŋenda okusinziira, wano wensinziira okulangirira kye bayita boyikooti, okwegugungira ebitongole byonna ebireese olusaago mu Bwakabaka. Mbuuza, lwaki omuntu yalyetabye mu mipiira egy'ebikaasanyuka ennyo nga n'okugiggulawo Ssaabasajja Kabaka nnyini gyo si yagiggulawo? Lwaki omuntu yalusanyusa nnyo agenda asambe emipiira asanyuke, bagende simanya mu gy'ebika ab'eŋŋonge beekube, ab'emmamba beekube, ab'ekinyomo baleete ttiimu? Where do you get the time to organize those teams without the presence of the king? Mugenda kuwangula ebikopo, mugenda kuwangula ssente, mugenda kuwangula essente, mubeere basanyufu nnyo nga Ssaabasajja Kabaka taliiwo. Mugenda kuba ez'ebika ez'amasaza ez'abasaza. Seriously,
ekitiibwa kya Buganda oba kyaddawa. I have never seen a very unserious generation like our generation. Sijirabangako. No one ebyo bye mwekwasa akina Banyankole Banyarwanda Bakiga balaalo baavaawa. Tewaliwo muntu yalemesezza muntu yenna. Ekyo bwe nkyogera n'abamu banyiga abalina obusungu obw'ettumbiizi. Tewaliwo muntu yalilemesezza muntu yenna kubanja Ssaabasajja Kabaka. Ku basajja abannaggwano abalina akasente akenkana ki nga bakola n'obwenzi nga balinnya ennyonyi, alinnye ennyonyi n'agenda ng'afunye omukyala n'amutwala e Bungereza nga bbye na muka munne. They fail to get small money to visit their boss. Nga mukama waabwe sebo banene bakola mu Buganda Land Board. Banene bafunye sente bawasizza abaana bafumbizza abaana eyo. Bagagga bakola mu mabanka, bayinginiya, ba professors abakulira ebitongole ebyemakerere. None of them is making a public statement to be counted on the life of the king that he cared. Tewali afaayo, tewali awuliriza, tewali buli omu. It is business as usual. Mu Mutesa University ebisomo gigenda maaso mu masomero g'Obwakabaka gonna, n'Abagereka Primary School na biki simanya biki Mengo biki Kabaka Foundation, buli kimu kigenda mu maaso. No one is making any public statement. Now kakati fa abakopi be musuubiramu sente ziddukanya Obwakabaka bino wammanga tugenda bigoba. Ekisooka nsaba era ngamba munnegatteko tewakyaliyo kwatendinga mupiira gwonna guzanyibwa mu Bwakabaka. Tuzanya biki? We are playing for what? Omuganda yena abeera musanyufu ng'agamba Ssaabasajja gyali Emmengo, gyali Omutanda, gyali nannyini nnyumba, gyali alamula, gyali ebyo natwabiyimbanga mu primary. Nali nsomera Lwanunda Primary School. Musomero lya bonna basomere Lwanunda bw'eyita mu kitengeesano yambukango genda emizinga oba eri ekyanjovu. Twabiyimbanga gyali Omutanda, gyali nannyini nnyumba, gyali alamulira Namibia. Mugenda kusamba kapiira nga mukasamba mutya. Mbadde nsaba buli musambi wa mupiira, buli coach, buli muntu yenna afuna mu byemizannyo teeka wansi engalabiyo, wummuza. Kati wummuza. The issue is the king. Why are you playing football? Musambira ki? To keep fit for what? What is the essence of those tournaments? Until everything must be paused until the king comes back. Ssaabasajja Kabaka ne bwakomawo olunaku olw'ekiro kya leero we mulabye programu eno, awo programu zonna wezisimbuka wezitandikira. Nsaba era nga nkoowoola abawagizi mwenna mu boycotting emipiira egyo egitegekebwa abaseddekezi be tutamanyi na baani bagisolooza. Bano ab'ebivvulu abategeka esimanya biki ne mutegeka bino tewali kuddamu kubitegeka mpaka Kabaka ng'ali wano. Mpaka Kabaka ali wano. Teri muntu agenda kuddamu kwatendinga. I'm calling for a serious boycott of the institutions and all happenings in the kingdom until the king comes back here. Ekyo tugenda okukola. Tewali kintu kyonna kye mulina abali mu byemizannyo. Kaakati neewuunya abasajja abakulu abaddukanya ebitongole bya Ssaabasajja Kabaka byonna ebivaamu ssente Abaganda bye basondera. Buganda gye mulaba wano kambabuulire Ssaabasajja Kabaka ataddewo ebintu bingi nnyo ebisobola okuyamba omunaku okweddabulula okuva mu bwavu. Ebitongole ebyo bisobodde okuwa abantu emirimu bangi nnyo nga famire zaabwe kwe zirya, kwe bavuze emmotoka, obulamu kwe babubalidde, ebitone byabwe kwe babiragidde. Abasinga n'ebintu by'ekibbi bye mubbye byonna mubibye Kabaka ono aliko. But none of you is taking care. Now we are the public, the peasants abakopi. Tebalina ddoboozi libawulira mbasajja bagagawalidde mu Bwakabaka bwa Buganda. Ababwetuzeeko ne mubwesiba mu kikondoolo wano Kabaka lwabeerawo mumubeera wano buli kaseera. Nze mukola bwenti abataka abalina okukola emikolo ne mubakaddiya ne mubagoba ne mubazza mu byalo. Abasinga ne mutandika n'okuteekawo enkola egamba mbu kati tulese Ssaaba ki, kati ffe tulese Ssaaba ki, kaakati akolera Kabaka bino, ayoleza Kabaka ebintu, ne mweterawo ebitiibwa ebyenjawulo olw'okuba mulina okulira na Kabaka. Kati muli luddawa? Where are you? Buganda Ssaabasajja Kabaka ebintu byataddewo mu Buganda bingi nnyo. Under Buganda Investments and Commercial Undertakings Limited kye kitongole kya Ssaabasajja Kabaka ekiholdinga companies zonna holding companies zonna Ssaabasajja Kabaka ezibateereddewo mu emirimu saawa eno mu bitongole ebyo ekitongole ekinene. Neebuuza ow'ekitiibwa oba oli wakyali wa kitiibwa oba toli chairman w'ekitongole kya Ssaabasajja Kabaka ekinoonya ssente ekiteereddewo abantu emirimu Stephen Mwanje oli luddawa? Oba Stephen Mwanje naye mumumanyi? Abaganda Stephen Mwanje mumumanyi? Nsebo ye chairman wa Buganda Investments and Commercial Undertakings Limited.
CEO wekitongole ekyo a holding is a big thing. That whole holding is Roland Sebufu. Nenebuuza Roland Sebufu ne Stephen Mwanje weyayo. Ddala ku sente ze mufunye mu Kabaka ebiseera byabeeredde omulamu timwinayo ka sente ke musobola tutulaga timwalinnyako ennyonyi ne mugende Namibia so buje muli mukola sente. Omanya Abaganda muli bakujjukiza katikamba kooneko mwe kennyini amannya mwe basebuto emabega yalidde ensanje abakutidde ddala mu bitongole bya Kabaka nga waali mulamu mwe basemufuluuta Kabaka wamwaliwo. Where is your boss seriously? Where is he? Really abantu abali e Buganda fa abakopi tubeere eno tandika okunoonya Kabaka nga mwaba mulya mu ngala bamufunyeemu sente for time immemorial okuva mwazaaliwa mpaka kati mugenze ne musoma Kabaka n'abawo omukisa okubanga mumukolera mumutadde at ransom abawadde ebitongole mulinga buli kaseera nti no Kabaka ye yabazaala mulina mufiirako bufiizi mulidde sente muweeredde abaana mufumbiza mwanjudde mukoze biki buli kimu muyiyiza buli kimu akapya muli makampuni ga Ssaabasajja Kabaka omwo mwennyini mwe mukoledde sente. None of you we are hearing no voice from any of you. Mwababye mengo ne mujimalawo ne mukola sente naba abatabye abakoze entuufu nezitali ntuufu abakoledde Ssaabasajja Kabaka mu bitongole byonna byalina. Stephen Mwanje oba muli bakitiibwa oba nteekeko akagambo w'ekitiibwa naye kambayita amannya gaabwe kambayita amanya gammwe n'abaana bammwe bakitegeere kuba nange ndi musajja mukulu kati amulonge ekyayo siri mutabani wa Ssenkungu nnyo nga bwe nali ndi mutabani we ow'omusayi ne kati yankuza kati nange kati mbagamba abasajja bakulu sigenda kuteekako ow'ekitiibwa yadde Mr. Stephen Sebufu nkoolako Roland Stephen Mwanje ne Roland Sebufu muli luddawa nga we are not hearing anything about our king. Ssaabasajja Kabaka alina ebitongole ebya media sina kitongole kya media kyonna kye tuwulira okujjako okuwona omubbi w'e Masaka platform ayogera ebyekisiru mpuuga ne Bwanika abo abanyazi b'e Masaka abeekwata ku Bukatuliki ne Buganda be musinga okuwa platform okwogera ebyekibbi mbu balinayo ka function ate Katikkiro yagenda simanyi okubeera mu Thanksgiving mwebazaaki seriously radio za Kabaka muzoonoonye. We would expect omulere tugwa Kabaka. We would expect radio ya Kabaka okutubuulira a timely update nga bwe playing eddobozi lya Katikkiro right now. We would expect you to be telling us embeera ya Ssaabasajja timely updates ku mbeera ya Ssaabasajja. Mpuuga na Abedi Bwanika na Mukaaku bannange Mukaaku Abedi Bwanika kati be bali ku radio ya Ssaabasajja Kabaka. Owekitiibwa Ssaabasajja Kabaka yampa owekitiibwa. Now what is the importance of owekitiibwa nga Kabaka yakikuwa taliiwo? Are you seriously going to maintain ekifo ky'owekitiibwa nga yakikuwa taliiwo? CBS weeri abakulu abakulira CBS naye yina obutongole obulala obuvaamu ssente katimba koowoola ababadde batwala ebirango ku CBS mulekeraawo mpaka Kabaka nga akomyewo mu boycotting. Ababadde basasula ssente mu CBS peosa ezo company NG ezo mu boycotting. Ababadde batwala ssente mu yeterekera Sako muli baswavu temudda muziteekayo muziteera yaani Kabaka ali luddawa muli mu bya ssente Sako obutabo mutambuza obutabo. Where is the king? Fe twalibadde tulooza fe abakopi abatalina kye tuli eno mu ggwanga nti tulina okufuna update. Just mutubuulire kaaliwa. Just mumutulageeko. Just mutubuulire. Ne bwabeera kitange ne baŋŋamba ne tulekawo omujjanjabi ne tugenda ne tukola ebyaffe. Tusobola omulekawo naye nga twasoose kumulabako ne tubuulira baganda baffe n'abazzukulu baffe nti jjajja mmwe ali ku kitanda naye katukubeyo essimu ekawungeezi tutegeere. Ne tufe n'omubika ne wange kennyini bwe ndwala abaana bange basobola okujja mu ddwaliro ne bagamba maama waabwe n'abagoba naga nti muddeeyo taata wammwe tugenda kumujjanjaba naye babuuza ekawungeezi nti aliwa. Kakati ebitongole bya CBS bonna obutongole bwe mwafunira ku media ya Ssaabasajja Kabaka bukola ki? Muli mu kugira eyeterekera Sako Nsindikanjake Holdings Limited abakungu bali eyo munyaga ssente Nsindikanjake mwesindise mwayakadda. Now where is the king? Mwalibadde mufulumya ekiwandiiko nti fe abansindikanjako abayambibwa Ssaabasajja Kabaka bwe bazaawo Bwakabaka n'abukulembera ebbanga lyonna lyabukulembedde tuzze tumubbanga tumufunamu n'akasente oba tuzze tumufunamu akasente tuwandiika ekiwandiiko nga tusaba Mengo etubuulire Ssaabasajja Kabaka fe abansindikanjake sayindi abakulira Nsindikanjake weyaayu. Ebyo byonna ebitongole mu boycotting. Some Foundation eno nga yeteeka ssente mu bino zino ze Sako za Buganda yesinga okuteeka mu ssente kitongole kye Norway bakiyita Some Foundation. Nammwe tujja boycottinga n'ebintu byammwe bye muleeta tubibaddize anti Ssaabasajja Kabaka taliwo mukanya mukola mu ssente. Busiro Sako Busiro Sako bamemba mutuula ddi bwe mutuula mwogera ku biki ku mwenge munywerako ki Kabaka aliwa
Where is the king? Mumufinyemu sente mpaka. I want people ababanga wadde ba member abapya bagenda okuyingira mu Busiro Sacco. Mugira mu positions okuyingiramu mpaka nga administrators abali omwo batandise okubanja kabaka wali. Obanga bayikodde kasente ke bakunganyiza emyaka n'emyaka mu sakezo. Ne bagenda ne batubulira kabaka afe wali. CBS Associates ate mwendoza sijja babulira kino kubanga ba lawyers olusi Lusi baba ogerako musunguwala bubi naye bino si bya kusunguwala kamba tegeeze basebo temujja kututiisa oba muli bannamateeka oba temuli bannamateeka for our issue is about the kabaka kakati ebyo bitongole nno byonna biri wansi wa CBS ekyo kitongole kimu kya Ssaabasajja Kabaka 88.8 ne 89.2 kwe bali basala ndongo bwe bakuba ebinyanyanyanya ekinyanyanyanya people are very happy that the king is not here Seriously, tewaliwo kintu kyonna kyogerwa programs zitambula as usual. Abaseka ne baseka, abakuba endongo ne bakuba, abakuba ebinyanyanya ne bakuba. Where is the king? Seriously. I call upon all Baganda to boycott any institution in Buganda that is not demanding for the return of the king from Obuwanganguse. Doza mujjukire kyagwa ku mwanga bamwangwanguza ne kabaliga. That will be another story of another day. Enkweza abazungu kakati abaganda abaliwo n'abazungu bagenda ddamwe mulemereddwa seriously singa abazungu bebadde wano singa twakubadde obuyimba badani mugula singa bafulumya dda abantu nga bafulumyanga message negenda ey'okuvumirira ebintu ebiri wakabaka kakati kabaka mwamusuulawo muli luddawa where are you ebyo ebitongole omuli ne CBS temuddamu bawa birango abadde abawe ebirango temuddamu kusasula mpaka kabaka nga bamutulaza ali luddawa kakati mwe mugenda kutwalayo muti ebirango mubere sechuwa kujje mbadde muteeka ebirango for all the time nga ekibabeere emabega nti kasa radio ya kabaka tesobola kutunyaga kati kabaka taliiwo abaliwo be babanyaga mu kigambani kasa radio ya kabaka kwe tuyise ebirango byaffe gye twesiga mugenda gyesiga mutyange eremereddwa yadde okufaayo eri mukama waayo their boss. Are you serious? Mwina kye musobola okugamba eggwanga lino ensi Buganda nti mwe kale gye muli muwagira mukola sente babakubira ebirango ku CBS temuddamu bawa birango mbitwale ewalala mpaka nga batubulidde kabaka wajali kamba kangende ku kirala BBS bano nja bakowoola abakungu mwe n'abakulira BBS twebuuza muli luddawa kati kambuze buli mwezi mufuna omusaala mukuba enkiiko mu miitinga luddawa bwe mu miitinga muwogera ki as a media, as an institution that should be telling the Baganda what is happening within the kingdom, the most important thing is to know what is the real thing. Mbulira, waliwo musajja medicine ko yali musajja mulungi naye oba wabaki omuntu akubuuza ati ekibuuzo n'ogamba buuza mayiga goliwa tobeerayo singa bali basisinkanye singa bali basisinkanye Katikkiro Mayiga bali mubuuza but they asked you question tibuuza Mayiga onabuuza kabaka ntibuuza Mayiga onabuuza sente tibuuza Mayiga onabuuza toye liruda wanti Katikkiro Mayiga ya inokulagirira everything is Katikkiro sometimes kirai kulusu oba mumwaira no muwaira because everything buuza Mayiga mwabasigadde muli luddawa nsaba okutegeeza abaganda nti wakubadde bipayiringibwa ku mubi abeeromu naye ate tabeerayo yekka kamba buulire BBS Patrick Sembajjo nkukowoddeko abantu ba boycotting ebintu byamwe bya BBS Lutu Nakaziba muri BBS muri ya sente Danstan Busulwa Peter Muwesi Engineer Nkedi Remedias Katende Birigwa Solomon Ruva Samuel wa Lugembe ne Fabian Kasi muri luddawa where are you mu programming kimu abonno be bali mu BBS Katikkiro tibuuza Mayiga abo bonna nno bakungu bali eno mpozi ono ye yabawe emirimu yabatulira abo bonna bakungu mutobuulire bino ebyabuuza Mayiga oba kola ki ku Ssaabasajja Kabaka mwe muli luddawa temusobola kwevaamu omu ne yeefiriza omulimo n'agamba oba Mayiga mujemere kankube ekintu kyonna ku BBS ekigamba nti Kabaka ali bulungi oba tali bulungi what do you seriously do Fabian Kasi Engineer Proscovia Njuki Margaret Proscovia Njuki where are you mwe mukulira BBS Alhaji Kaduna Birubega Michael Chironde nsako ne kiyimba Freeman mwe bananyini BBS eyo mwe be njogedde amanya ba administrators ni bananyini Kabaka ne mumuwako ka percentage mukamanye kakati ka percentage ke mumuwa lwaki temumuwayo airspace Kabaka n'asobola okubanga akomawe Buganda nga tutegera kikyaliko nsaba mu boycotting BBS temuddamu jiwa birango mpaka Kabaka ng'akomyewo what are they doing ku masengere bakolako ku masengere kizimbe kya Firimani masengere sebo Fabian oba Margaret Njuki kizimbe kyo newe ba BBS nga yammwe kizimbe kyammwe ekyo mudire mube mwako obuntu akatondo tuno muleme ate kutubuzaabuza abantu bapayiringa ebyekisiru byonna ne babikuba omuntu omu mwene mumala ne mwekweka wansi w'ekisikirize ekyo nga mulowooza tubamanyi bassebo ebyo bitongole bibiri
CBS, BBS, ze media zetulowooza ezibadde zitubuulira kabaka alina ekitongole ekyamasimu nkyali ku communication kiyitibwa Kettu. Kettu yeddukanyizibwa Airtel nga senaba nagenda ku Airtel. Abagikulira abafunamu ssente abakyasinza okulyamu ssente zisinga obungi mu Kettu nga mwe muli n'omwana wa Ssaabasajja Kabaka omulangira Crispin Jjunju. Where is your father, gentleman? The Prince of Buganda. The Prince of Buganda, where is your father? Tukusaasirako emabega kaawo omulangira twaviibwako mama wa Crispin Jjunju. So don't you have fear of losing a dad? Nkikubuuza direct. Ze byange tesikyabirumamu. Don't you have fears of losing a dad? Where are you, gentleman? Oba nawe oli mu Kettu olya ssente. Muli mu Kettu gundi ya Ssaabasajja Kabaka mulya ssente. William Ssekabembe, Kawoya Mwebe, Francis Buule, Arthur Mawanda mbakoolako anti muli baakujjukiza. Crispin Jjunju, Rose Nakasi, John Kitenda, Swaibu Chanda, David Mo Baraka ne Robert Kasozi. Mwenna muli mu Kettu mulya ssente. None of you is mentioning anything regarding your boss. Ebanga lyonna lyemukoledde nga mulyayo ssente ne boodi ezo kwe mutuula ezidukanye ekitongole kya Kettu. Mwekyammwe kiriwa? What role have you played in making sure that your boss comes back? Muli baakujjukiza, leka tubajjukize. What are you doing in the kingdom seriously when the king is sick? Eyo Kettu mugi boycotting. Tewabeerayo Muganda yenna addamu ogula layini ya Kettu mpaka Kabaka ng'akomyewo. Munaaziddira oluvannyuma weeba service. Temubawa data, temubagulako kintu kyonna. Layini za Kettu ezo muzi boycotting. Obaza 074. Ezo bweziti ezo. Zeetagane muzi boycotting. Kubanga these people are almost useless to the kingdom. Bo banyazi kugera kwegaggawaza. The most important enjubu evaamu nnyinimu eyangaala. Enjubu evaamu eyali nnyiniyo baba muyita mugenzi. Bw'abeera Kabaka tuba tumuyita Ssekabaka. So mwagala Kabaka ono gwe musobodde okufunamu ssente aveewo mulye nnyo olwo musigaze obukulembeze mu bitongole olwo mukole mutya. We would demand for the return of the king from obuwaŋŋanguse. Tusaba Kabaka waffe ave mu buwaŋŋanguse, obujjanjabi ajja kubufuna, buli kimu ajja kubufuna. We are so happy with Germany. Nga tuulya Kabaka agenze Germany kumujjanjaba we okay until lwe twakizuula tuno mubuzaabuza. Twayite tunatuuka wano nga tulowooza ebitundu bitambuzanga ebirina okutambula until lwe twakizuula nti omuze gwammwe gwa kubuzaabuza. Leero ne mubuzaabuza kino, leero mubuzaabuza kiri. Kaakati twababuuka bassebo. We are demanding for the return of the king, and the next step is we are boycotting anything in regards to anything that Baganda support financially because of the king. Ebintu ebyo tubisupportinga lwa Kabaka, tetubisupportinga lwammwe bakitenda Swaibu mwe bachanda Baraka Bakasozi bamwe Ssekabembe. No, tubisupportinga lwa Kabaka, tubiboycotting. Kettu temuddamu kukiwagira mpaka nga muwulidde Ssaabasajja Kabaka kyakomyewo mu ggwanga. Waliwo ekitongole ekiyitibwa Bukadefu, Buganda Culture and Development Foundation, ekikulibwa omukulu naawe oli wakujjukiza. Erostas Wilberforce Nsubuga tukujjukiza nti Kabaka wo taliiwo wano. Sebo nkutegeezaako mu butongole oba obadde tukimanyi nti Kabaka tali mu nsi ye. Oli mu Bukadefu ogaaya ssente, ogaaya misana kiro ttuntu mugaaya ssente. Nkujjukizaako sebo anti muli baakujjukiza. Kabaka wammwe taliiwo. Ishaka Lukenge, Basiru Tyaba, Brigadier Andrew Lutaya. Sebo brigadier ebyekisirikale obimanyi. Commander in chief singa yabadde taliiwo singa oyina rank eyo. Kakati ne gy'oweereza brigadier ebyomu bya kisirikale ate gwe bikwata engeri ya kisajja kikulu. Gosingako kubana abasigadde abali mu Bukadefu. Sebo Kabaka nkutegeeza taliiwo. Nkutegeeza mu butongole mu Bukadefu eyo gy'oddukanya. Buganda Culture and Development Foundation gimulira ssente eyo. Kabaka taliiwo. John Baptist Kalule, Professor nono ekitiibwa kye nkitaddeko kuba Professor tebutuukako. Professor Goretti Nabanoga nkutegeeza Kabaka taliiwo. Professor Julius Kitungulu zaake. Professor Julius Kitungulu zaake Kabaka taliiwo. Kiwanuka Specioza Mubiru Samuel Kizito saako ne Engineer Dr. Moses Musaazi. Mbategeeza Kabaka taliiwo. Bukadefu ne byekola byonna nkowoola Abaganda mugizire mpaka Kabaka lwe mumulabako. Ekyo kitongole kya Buganda Bukadefu. Kamba kangende maaso. Omanyi mujja ne mulowooza nti nno bwe mutulabako oba obuswiriri tuli kapa. Basebo tetwerabira. Ffe bananyini bwa Kabaka abakopi bubeera bwa Kabaka olyo olulangira lubeerawo kuuma.
saako bakiyita serulyo lulando okulanza olulyo Buganda ereme kuggwawo naye ffe abakopi kabaka mwalonda kitegeeza obukulembeze buva eno mwaffe kabaka addako asobola okukeera ku makya n'agamba ti alonze mu bakinyoma alonze bannakayiki bannakigoye baani nti abo bwe batyo bantambaazi bwe batyo bannakankaka nti mwalonze omukyala naffe ne tukulemberako n'olwekyo kitukakatako okuuma obwakabaka baffe mpaka lwe bulisanga ebika byaffe kakati mmwe abali abanyazi abali mu bitongole bya kabaka mbajjukiza muli bakujjukiza kabaka taliwo we are setting up a boycott for all the institutions ate bwe tumala tulangirira ekidda muyinza okuloza tugenda kukoma ku institutions Buganda Heritage and Tourism Board abalambuza bwe mulambuza kino bwe mulambuza kiri mubbye ebintu mubimazeewo embiri temukyali neebuuza nga bazimba amasiro g'ekasubi gakwata omuliro essubi ne lijja embugo ne zijja engo nejja byonna ebyalimu ebijja ne bijja n'amafumu ne gajja n'amafumu ne gajja n'amafumu agendo n'ag'obuwangwa ne gajja kati muteekamu mapya gali luddawa bwe mwajja mu muyonga awo nga mugira mwagateekawa tetulinayo we twasobola na kutereka muyonga gwavako ku ne tusenako ekikobe tugamba nti ero lyevvu ne tuliteeka tugamba lino lyevvu eryali ku masira agajja agali bwe gati katwazaawo amapya tetuliteekayo mu museum ya Buganda singa nayo mba mugyetaaze nga gyeri what happened kakati Buganda Tourism and Heritage bikimukuuma biki bwe nagenda ku masiro ga Mutebyasooka Ssaabasajja Kabaka aliko ye Mutebyasooka akababa akabbayo kati what heritage are you keeping akababa akabbayo mwaddamu kuzina ndongo na Semaya Rolls Royce enkadde serious Rolls Royce an antique ekintu ekikifuula ekyobuwangwa ekibeerawo okukiraba kukireka mu actual form abantu baki ne biri basasi nga bali kubamu nga mu bukadde bwayo eyo gundi Rolls Royce ya Kabaka bwetu we twali tujagala we never wanted to revamp mwali mwagala revamping Kabaka agivuge what oyo technology wa Rolls Royce wali empya ze bakola you would have bought a new Rolls Royce for our king tukubalente ku mulembo omutebi Rolls Royce gyerekawo gye yali avuga yeno sikudabiriza nkadde mu heritage tourism now what kind of tourism are you running already you are useless in your department ne Kabaka wali already mumulyamu sente temusobodde mulwanire kati kamba kowoole Benon Ntambi Suna Luutu Kawesi Daniel muli bakujjukiza John Kitenda Edris Ruwangula Kasozi Jime Nasali Kereya Namuyimbwa Allen Sebugwawo Marvin Justin Naluze Sembajwe ne Albert Kasozi muli bakujjukiza mwabe ekitongole kya Buganda Heritage and Tourism Board okujjako okusala ddiru n'okulya ssente nga situnawulirayo kitongole ekyo nakigamba nti Kabaka is our heritage on a serious note Kabaka yateekawo ebyo byonna bye mukuliriza oluvannyuma byemufunamu ssente nakati byemufunamu ssente nga situnawulirayo ko kiwandiiko kigenda anti buli kimubuuza mayiga nga situnawulirayo bwe mubanja mayiga Kabaka waffe we have not had any voice saying that we should be getting our king what are you doing seriously aba Buganda Heritage nga bwe mbakowoddeko temunyiiga anti nange mbadde twabeera biranti gye muli where is the king kakati ebya Buganda simanya biki gye bagula bino tourism biki ne mugulayo certificate n'ebyo ebifaananyi bya Kabaka bimutwala ku gundi Kabaka gwe mutwala ali mu buwaŋŋanguse temuddamu genda mu kwanjula na bifaananyi naye bukati mutwala kifaananyi ng'omuntu yennyini ali eri talina gundi we are boycotting Buganda Heritage n'ekitongole kyammwe ekyo tuli mu kiboycotting teri kufuna kasente paka nga mbanjiza Kabaka kamwavu wale mpaka lwakoma wano mufune emirimu engeri gye muli bakujjukiza katukibagambe mugenda kwavuwala mpaka nga tulabye Kabaka Namulondo investment nga nakikulira kyemmanye akulira Namulondo investment uva asiyeye kansinzire wano okujjukiza aba Namulondo investment nti Kabaka taliiwo gye muyina amaofisi eyo gye mulira ssente kambajjukize oba temukimanyi nti Kabaka taliiwo kyonna kye mwetaaga okukola mu kikole kubanga teri Muganda agenda kuddamu kuwagira ebyo bintu byammwe Omuganda anaabiwagira era tumulaba ensaaye gy'alimu kambakowooleko Stephen Mwanje Kabaka taliiwo Jime Mugerwa Roland Kabaka taliiwo Michael Sebuufu nkutegeezaako Kabaka taliiwo Fabiano Kasi oba gwe kasi oba gwe kashi oba gwe biki Kabaka taliiwo Timothy Masembe Kabaka taliiwo Michael Mwebe Kabaka taliiwo Babula Mulwana Mama Kabaka taliiwo nyabo Namulondo investments Kabaka taliiwo Frederick Chitaka
Francis Kamulegeya bategezaako kabaka taliiwo. Sabadiringa ne Namulondo investment mbalabe nga bali ba sente. Mukama waabwe taliiwo. Sibo bali mukunganya sente. Nsasira omukyale yava mu Airtel ne experience yo nojjo okulembere Majestic Brands. Remi Kisaaki. Majestic Brands mbajjukiza ne mu offices zammwe eyo yonna gye muli mbategezaako kabaka taliiwo. What is majestic without the king? His Majesty the king. His Majesty the king of Buganda is not around. Aba Majestic Brands. Mukolaki kabaka taliiwo. Nkowola buli Muganda adiringa ne Majestic Brands okulekerawo okolagana na mubazire mpaka yadde akawandiiko yadde omwogezi w'ekitongole yadde obubaka buli Christmas, Easter, Yidi buli lunaku lukulu wano Labor Day olw'abakozi olw'ennamugongo olwawa kabaka aweereza obubaka. Abaweereza obubaka obubayozaayoza n'obbazaamu amaanyi ku buli kye mukola n'okola obweyamo ku lw'obwakabaka kino kikola obubaka obwammwe buliwa mwe mubiteekako nga we muli mwamwagalamu ssente mubiteekako tubiwulira tubirikodinga buli kaseera kabaka abaweereza obubaka obwammwe buliwa. Kale katugambe nti temumanyi kabaka gyali katugambe tewaliiwo session esobola kuteekebwa ku BBS nga ebitongole ebyenjawulo bisabira kabaka. Can you have a prayer that olwaleero aba Majestic Brands Remi Kisaaki aweereza obubaka buno ayisa abasajja kabaka osuuke mirembe muli eyo ne kambabuuze mmwe. What do you live for? Muno mu nsi mulimu kuyitamu buyisi oba kugira bugizi bwe muti mwe mugaye sente mudduke mu nsi muveemu tubatwake mu case funeral service eziike nga temulinawo nnyo kye mwafiiririra yadde okubaako ekintu kye mufiirira yadde okubeererawo omuntu ababeereddewo on a serious note. Eriyo Omuganda yenna atasobola kubeerawo omuntu amubeereddewo. Ati oba kiki oba muzimu ki oba muganga ki yeruga abantu abali mu Buganda oba kiki? Twalabako ku maanyi kabaka bamugano gende bugerere buli Muganda n'agamba nedde ekyo tekisoboka. Kakati kino it's about life and death. Serious ekyo ne kyemulese kibeewo. Kino kyemulese kibeewo. Remi Kisaaki ne Robert Nsereko mulidde sente mu Buganda naye mbajjukiza mukama wammwe yabasobozesa okuzirya mulwadde taliiwo anti muli baakujjukiza. Neewuunya era nga neebuuza omukyalo omu ku bakyasinza okuweebwa ekitiibwa mu nsi yonna mu field y'amateeka omulamuzi Justice Julia Sebutinde ye Chancellor owa Muteesa I Royal University yaddira Ssaabasajja Kabaka mu bigere n'afuuka Chancellor wa Muteesa I Royal University nga sinatuuka no ku Muteesa I Royal University. Gw'oli luddawa? Isn't there in the International Criminal Court of Justice oba bagiyita gy'alimu nga deputy? Is there any message you can send via your website? The influence you have globally for the global for the countries globally to recognize that the king of Buganda who gwe waddira mu bigere ntino tali mu nsi ye ali mulwadde. Can't we have a small special message? A small special message. Nga Queen bwe yafa wano nalaba ekitabo ekinene nga buli mukungu agenda okusayiningamu. Queen nga bw'abaako ekimubaako buli omu aweereza obubaka n'abakyala wa Bungereza n'abakyala wa Bungereza n'abakyala wa Bungereza. Kakati kabaka muli kuwammwe maama omulamuzi omugundivu ow'ensi yonna Justice Julia Sebutinde 2016 gwe waddira Ssaabasajja Kabaka mu bigere mu kuddukanya okubeera Chancellor omukulembeze ow'oku ntikko owa ssettendekero lya Muteesa I University nga sinatuuka ku bano ba Vice Chancellor baani abeemoola. Kakati maama ndowooza mu kitone Katonda kye yakuwa n'amagezi g'olina mu nsi yonna ndowooza kyalibadde kirungi nnyo n'otubuulira enkola go w'amateeka
tusinzira tutya mu nkola ey'amateeka abaganda okubanja kabaka waffe ave mu bwaŋŋanguzi mumanya amateeka obisaze mu nsi yonna tukuwulira nze simanyi kibeerayo engeri gyesirwa amateeka naye profile sigifunanga Justice Julius Sebutinde nga tweyamba amagezi go amangi g'olina g'okozesezza ku mutendero ogugwonga omuntu era ne gw'otuyambyeko nga chancellor wa Mutesa University tweyambye tutya kakati bano abaawano baveeko bano abaawano abanyazi baawano abali mu university ya Kabaka gye bali balya ssente ssebo tewali yadde ekiwandiiko ekisobola okufulumizibwa abaasoma abeeyita abaasoma naye nga si bategeevu kiryawo bategeevu mu akatonotono akabayamba okunyaga oba akabayamba okwebeezaawo naye si bategeevu kiryawo kutegeera nti nno Kabaka taliiwo nannyini university mwe bakola kati mwe mulowooza mmwe bwe mutabanja Kabaka nakuteekawo mbeera tulabe nga tuteekawo Ssaabasajja Kabaka ava mu bulamu bw'enseno ne musigaza emirimu singa leadership ekwatibwa nga bwe tuwulira nti nno y'amankwetu na nkukutu na kutuula mu bantu abamu abatagwanidde musobola okuddamu ne musigaza ebifo Vice Chancellor Dean of biki abakuŋŋaanya ssente banka ezikuŋŋaanya ssente ziva mu bitongole bya Kabaka gye muli oba mulinda akomewo mwekubye ebifaananyi awo omukulu azunge n'akakooti atekemu engatto tugenda wa Kabaka kakati bimukola biki bino okugenda simanyi emmengo simanyi oluwalo simanyi olupimo simanyi oluki simanyi oluki simanyi obweyamu simanyi olupimo simanyi obiki buli kimu ne mugende kati Kabaka taliiwo mu biwaani bwe mubituusaawo mu ofiisi awo mugende emmengo n'abagenda okulambula emmengo byonna byemukolaawo emmengo mumanyani aliyo abirisiivinga era bimutuukako bitya mirundi emeka gye muwulidde nti no twagenze Ssaabasajja Kabaka mu bbanga linaku 55 ze bagamba zabadde mu ddungu bamunoonya ddi mu ddungu bagende bakole ki olaba ne Kirisitu yagenda okusiiba abasoma eddiini Kirisitu yagenda okusiiba mu ddungu yamalayo ennaku mmeka tezaawera 55 tezaali mwana Kabaka owaffe asiiba biki ebyo bw'aba yagenda mu ddungu kusiiba let us assume Kirisitu Kabaka ali mu kifaananyi kya Kirisitu gwe mwamuteekako abeere ng'asinza Kirisitu mwepatika mbinone mwepatika mu ddiini olaba ne Kirisitu yamalayo ennaku ntono okusinga kuza Kabaka waffe z'amaze mu ddungu kifaananyi kina kuyiga ekikwe tufuna mu ebyo maama tubuulire Julius Sebutinde tukukoowoolako otubuulire Buganda erina ekitongole ekirimu ekijjudde ba bulooka kiyitibwa Weerinde Brokers Association baba Weerinde ba bulooka ba Weerinde mazima ddala mugenda ku bulookinga kinga Kabaka taliiwo oba kampuni ya insurance kwerinda ndoza ya bwaka bwa kwerinda nga bawulira zino kampani za insurance weeri aba Weerinde mukola kima office nga Kabaka can't you write an official statement demanding to see where the king is sibawulira bwe munyega your silence obusirise bwammwe tubutwalanga buli bwankwe mulidde mu Kabaka olukwe antirwe munavaayo ne mulaba ne tubalaba nti namwe aba Weerinde mwina kye mukoze buli kitongole kyenkonyeeko eky'obwa Kabaka wansi ekisolooza ssente abali mu butale bwa Kabaka abali mu masomero ga Kabaka abali mu malwaliro ga Kabaka abazimba amasinzizo ku ttaka lya Kabaka abazimbye amasabo ku ttaka lya Kabaka abasolooza obusuulu abakuba ebipapula abasolooza emisolo abalina ebitongole bya gavumenti mwenanga biri ku ttaka lya Kabaka kiriba balibwako nti no muli bankwe kubanga bwe mubate muvuddeyo kwogera obusirise tububalanga kulya mu Kabaka lukwe seriously and we shall boycott anything kati mbategeeza nkoola Baganda mwenna obutaziikirako muntu yenna akola Buganda babeziikire obutagenda ku mbaga yonna nga bafumbirwe mu bisenge covid teyaliiwo tebaamalako abo simanya abaami ba Kabaka simanya nkola wani simanya bano baami bano bakwata ne bawazi hali yabasiba basala bimemeya tero bala bawo mu kibuga nga bagenda okusala enviiri emotoka ziliko oba Kabaka bwa Buganda omukungu ow'egindi kati oli mukungu kikaaki simanya atebe bano ono ye muzukulu wa gundi katubalabe mukamwa omanyi bwe watavaayo muntu abagamba mulowooza muli bakitalo mubeera bakitalo nga Ssaabasajja Kabaka waali ekitiibwa tukibawanga ensi etambula bulungi kakati muli mu kusala ndongo tuwulirayo n'abazzeeyo ku lyato bali mu kusala ndongo bali ku lyato bali bakuŋŋaanya baana bawala anti amasomero gadde gagenda kuddamu bakuŋŋaanya bawala bato batwala ku mazzi kola bwenzi Kabaka taliiwo ebibangana bikuba emyenge banywa amalwa mutaddemu enseke naye bwe mubeerawo ku malwa mwebuuza bimaze okuyiisa omwe ngumanyi Kabaka wa gyali on a serious note
tugenda kuzira okugenda ku mikolo gyonna egy'abakungu abali emmengo bw'abafumbiza temugenda bw'afiirwa temugenda bw'abayita kabaga temugenda simanyanzo ow'ekitiibwa thanksgiving eyo temulinnyayo mpaka kabaka ng'akomyewo wano ebyo ebifaananyi bye mutwala sima ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka ng'omutanda tali gundi ate mutwala kifaananyi will it be important ne babikira Obuganda nti ayingidde ekibira nga mugobadde ozunga n'ekifaananyi okitwala okwanjula otwala kifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka kwanjula aboogezi be ku mikolo muli eyo musaakaanya tewali ayogera nti kabaka taliiwo no one is reserving a minute to pray for the king abambowa mukola ki mubowa ki mumbowa ki kati kyekiri eyo kyemukola ku mukuumaani omutuufu nga nnyini mutali mukuumaani omutuufu ba muli waka mulya maleewa what are you seriously doing abeera bentera okulaba abakuŋŋaanya obusente wali we tutuula emmengo mu abakuŋŋaanyaawo mu compound mukyakuŋŋaanya abali mu restaurant za kabaka abalina ebifaananyi bya kabaka ebinene nga billboard mwabitimba buli wamu kati bwe mumulabakaawo nga taliiwo mulowooza mutya boycott. I'm just giving you reasons for a boycott. Kati nkowoola ebikampuni bino ebibadde bikozesa kabaka nga buli lwajja bimufunamu ssente kaakati saawa eno biina ba MD biina abakozi nyinza obutamalaako na kyenjogera naye kankibagambe I'm calling for a serious boycott. Airtel buli kabaka mumujjayo buli kaseera nga mulamu ajaawo bebendera ne lwe yali omulwadde ajasimbula emisinde mu obujozi bujjula ekibuga mukole marketing mwewaane musoloze ssente obukadde n'obukadde nga ne contract mwina ssente ze mutwala ezina gwe zaagobya ze mpulira musimayo bazikwatamu babakola ki Airtel muli luddawa mukuba obulango ono gundi ne mukuba bukatiyuni buli wamu Airtel buli kipande ntabbiri Airtel kakati kabaka gwe mukozesa okubrandinga bikampuni byammwe aliwa gwe mukozesa mu marketing ne mumujja mu lubiri lwe ne mumuleeta nga avuga emmotoka ne mumuwubisa kibendera n'asimbula emisinde gyammwe abantu fena tugenda ntugula kiti mitwalo 2 tugenda mu kabaka eje emisinde tugigenda mu lwa kabaka Katonda n'abavaamu n'abeera ataliwo ne mweteesateesawo ebisinde ebyo ani agenda obidduka simanyi omulangira Wasajja agenze Masaka simanya kulonkinga bagenda kuzimba kisaawe simanya bakola biki what are you seriously doing when the king is not here everything must hold until the king returns Buganda ina kubeera mu kunyolwa actually tetulina na kwambalanga tulina kubeera mu bigere ne tutambuza abamu tuli bamulekwa ne serious note mbate munakiraba nyini mutaliimu yawanganguka agenze fena tusala ndongo Airtel muli luddawa Uganda AIDS Commission kabaka mwamufuula ambassador wa sirimu kakati lwatali wani ambassador wa mwetaliwo mu Africa kabaka ya ambassador wa sirimu kakati ambassador lwataliwo what is sirimu takyakwata abantu baba kwata nnyo muli luddawa abadde bakolera abakozesa Ssaabasajja Kabaka obayambako okulwanyisa ekirwadde kya sirimu ng'akubiriza abantu b'ensi Uganda AIDS Commission muli luddawa Amurefu muli luddawa Mengo Hospital anti muli ddwaliro kati mwabasawo lwaki temutunnyonnyola ki ekiruma kabaka ne mukola public statement oba ne mwewayo ne mugamba nti fenga abamengo twewaddeyo ku bbanga lyonna tunyaza abantu mu ssente ne tubabbye nga tubakuba amazzi n'okubalimbalimba abamu ne tuwamba n'emirambo nga baganya okusasula biruzi kabaka yabawa ettaka muzimbye musinziddeko tubeesiga lwa kabaka bw'avaawo n'afa kati mwe muba bajjanja biki Mengo Hospital you are partners with the Buganda Kingdom of what importance is your partnership when the king is not here mbabuliddeko ubosi Uganda Bureau of Statistics badde muzunga wano mu Buganda mubala abantu Ssaabasajja Kabaka mwamubaze n'olaba now why would you partner with the king mumukozesa ekitongole kyammwe ekifune hype abaganda bawulire anti bawulire empologoma eboggodde kati empologoma yali luddawa yabalagira okubala abantu mwamukozesa je mulimu buli bintu bya kasa kabaka mumala omukozesa nga okutumbula business zammwe nga mudduka kati mulwadde muli luddawa abawubosi UN women abakyala ba Buganda simanya kitongole kya mawanga amagatte where is the king okujjako okutwala ebintu bya Buganda simanya biwandiikibwe simanya mu UN biki babitwali simanya bikole bitya simanya amasiro g'ekasubi ga UN biki where are you muli luddawa Ministry of Gender, Labour and Social Development. What social kind of life are we living in when the Ministry of Gender does not care where the king, the one who has the biggest population of the country, Jemulina, the highest percentage of people are within his tribe, is the leader of the biggest tribe in the country. Where is the Ministry of Gender? Mumulinda akomewo. Omukungu wa gender agenze tubalabangayo. Mujjukira be bayira abakungu abamu enfuufu. Abaganda basobola n'okumookinga ku kantu katono nnyo oba muli luddawa KCCA anti kuzimba Nantawetwale muteekawo kati Nantawetwale agiyitamu KCCA muli mu Kampala musolooza kabaka yali asoloozedde emisolo kati we mufuna akasente ke musasula ne muddukanya gavumenti kabaka yali akasolooza abazungu bamala kumuwamba KCCA muli luddawa
What is the official statement gye mulina kuwe Dr. Agawalu's Eye Hospital, Dr. Agawalu's Eye Hospital noza kabaka bwo mukozesa n'aleeta abalwadde b'amaaso ne babajjanjabe eyo gwengodde eri nga situnalaba wojja ya the statement. International Medical Link IML muli luddawa, Uganda Health Marketing Group UHMG muli luddawa, anti mukuba bulango mufune ba customer bangi kabaka ali luddawa, abataso the AIDS Support Organization kabaka ya ambassador okulwanyisa sirimu wano muli luddawa abataso nga ku website zammwe nga sulabako bubaka bonna oba ku bitongole bya nga sulirayo mulina aboogezo bate mulina oba you even don't care. UNAIDS ofini muli luddawa, DFCU bank muloza mukanya kusoloza sente bana babasasulira eno anti mulabye business. Where is the king? GMS Habitat for Humanity Maldimei Mirembe Villas mwazimbe ebizimbe. Where is the king? Housing Finance Bank twagala kuwola abaganda bazimba amayumba kakati saawe eno kabaka ali luddawa. FHI 360 muli luddawa, Private Sector Foundation muli luddawa. Mulire ebitongole ebyo byonna byemmenye sebo biina abakungu biina n'abakozi birinda kabaka nga mulamu ne bimukozesanga ekifaananyi basobole okufuna ssente saawa eno kabiddiba kalungi nnyama woligwa wendigwa kaka waligwa bala abajega we baligwa baba alikanyugera embazi ndigirumya mumwa bagaya sausage adage byembi bisekerwa. Program eno ngikoze okukoola ku baganda okusibira ekikookolo okuzira ebitongole byonna ebibadde bikozesa kabaka okusolooza ssente kakati kalwadde tebafaayo. Ebirango ku CBS business ku bitongole bya media akina website akina bano bankuba binyanya musigaleyo musale ndongo abaganda bali bajjukira Buganda Tourism Cultural Heritage Buganda Land Board abono mbadde sibogeddeko manyi bantama abasingayo hafu banyazi bayaye bamala okutunda kino ne batunda kino kati wane wa mirimo ekyapa kya Ssaabasajja kabaka bakitundako paati ne bajja emiti gyonna ne bagisala bali mu ggano gwa kutunda mu ne bazimbako ekikomera bataddeko 99 ne bazimbako bikalina biri eyo. Who has these titles? Eza kabaka nga taliwo. Oba mutugambe nti kabaka yabalagidde mu mutune mu mwereze ku ssente. You come out and exonerate yourselves. Mukoze mu CBS. Mukoze mutunze certificate. Abawandiisi b'ebitabo buli kiwandiisi kya kitabo genda wali ku mulyango oguyingira mu twekobe mwebiri omwo muwandiise ebitabo. Muwandiise ebitabo ndoza kati mulinda kuwandiika bitabo ku kabaka engeri gye yafaamu. Muwandiise ebitabo ne mubitwala ne copies wali ne musaba Buganda kabaka abawagire. Kakati mukola kisaawe eno. What are you doing? Buli omu ali mu Buganda akola sente buli omu yebase buli omu akeera mu katale sagalagala midefisi kakati mbabuulira. We must boycott buli kintu kiri mu Buganda mpaka kabaka nga tumulabyeko n'amaki n'amaaso. Nsembayo n'ekigambo kino mbajjukiza olunaku Ssaabasajja kabaka lwagendo yingira wano it will be public holiday. Tewali kusomesa, tewali kusoma, tekuliko bibuuzo. Ekinaakola kyokka ndowooza libiri baddwaliro. Abamalwaliro mwesiimye mujja kukola abalwadde kye kintu kyokka ekitalinda. Omufu anaafa ku olwo wankeera. Ssaabasajja kabaka lwayingidde wano ffenna tuli ku luguudo. Kati musone emikeeka, muleete zi kapeti, mukole buli kimu, tugenda kwala mu luguudo. Nali luli ntunuddemu ku bintu. Omanyi poliisi ya wano egera aba opposition bagenda kutambula negamba bomwezze. Ewali kabaka tewali bomu. Tewali. Ebyo tebabibalimba.
tugenda kulaga Ssaabasajja Kabaka waffe essanyu nga tuyimirira ku nguudo okumwaniriza nkunga abantu emiliyoni 2 muneegatteko okwaniriza Ssaabasajja Kabaka nga tuwambadde amakanzu nga tuwambadde cultural dress yaffe okusaakaanya yiya kyoyiya olage essanyu ng'omutanda walikomerawo wonna wakomerawo nze simanyi naye ke nawulidde nti obujjanjabi obuzungu bukwajja nze ali emabega n'akulembeddemu obujjanjabi obw'ekinnansi si mu kubukola wabula okowoola balina obukola babukole nze mbatambuza kakati mbakowoola mu mirimu gye tukola egyo n'egy'okukunga asobola baako akantu akatonotono konteerawo essimu eri 0782 057604 nzirukanye ekintu kino. I'm going to run this thing. Kakati ekyokusatu ebadde boycott. Mu busungu obw'ekika ekyawaggulu mubalage awatali kuyiwa musaayi awatali kukubagana nti musobola boycotting ebintu byabwe mpaka Kabaka ng'akomyewo. Mbasiibudde olwaleero nja kubalaba mu programu endala yenze Ssaalongo Kanka Capital Omunyuma yajjange Nakigoye naawe nkukoowoddeko anti muli baakujjukiza. Mbasiibudde mweraba. Mutanda waffe simanyi byampuno bagamba nange byaliddo bakitaweeke yanywedde Namibia etamuli Luganda nali ndowooza Germany mu bigambo Katikkiro bye yatugamba naye Namibia abaana mmwe omutima guŋŋamba atali bulungi.